Yes, Red Zone TV kwali tukyagenda maaso n'okubeera nga ate tukutuusaako byonna nga bwe tubikuleetedde wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga ziwanvu. Wajjukire mabegakaawo tukuwadde amawulire ng'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yaduumidde naye tulinze action tetunnalabawo mbeera yonna. Omukulu yaduumidde ekitongole kya poliisi nti mu bwangu obw'ekika ekya waggulu awatali nakatayi kusala kkubo ayagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere nga akwatibwa bunnambiro. Nkugambye nti mu bwangu obw'ekika ekya waggulu awatali nakatayi kusala kkubo, kubanga we yabadde akola statement ngenda kugikuddiramu. Yagambye I'm tired of these tweets, nkooye okutweetinga obutweetinzi. Police mu capital letters arrest Kabobi immediately, nti mukwate Kabobi Wine mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Jjukira nakugambye ono yaduumira amagye n'ategeeza nti mumuholdinge mubeere naye paka nga mumundeetedde wa wendi nze nsooke mugunjule. General Muhoozi Kainerugaba bwe yategeezezza ekitongole ekya Uganda Police ekikulirwa omukulu amanyiddwa nga Abbas Byakagaba eyakalondebwa okubeera IGP. IGP kitegeeza Inspector General of Police. Ono nno yaduumira amagye, oli yaduumira police, kakati aduumira amagye, alagidde aduumira police. Njagala Bobi Wine akwatibwe mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Saagalawo kulindiriza ate bwe mumukwata mubeere naye paka nga mumutuusiza wendi. Naye jjukira wali nkugambye nti omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni emirundi gye yaakakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna ebibadde bituukawo obadde ng'obiraba. Byonna ebibadde bimutuukako nzize nga mbikuwa era mbikuwadde mu updates zensembyeyo okubeera nga nkuwa omulundi ogusembyeyo. Kakati obwedda mwebuuza nsonga ki omukulu kwasinzidde okwagala babeere nga bakwata era okuduumira ekitongole ekya poliisi ekikulira Abbas Byakagaba okubeera nga kikwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati nkuleetedde ensonga yiino, gwe wena atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba otambula naffe era nga tomisinga nsonga yonna. Wuliriza okusinziira ku mukutu ogwa mawulire official website eya Nile Post, wulira we bagambye Muhoozi orders arrest of Bobi Wine, labels him a rebel leader. General Muhoozi Kainerugaba aduumidde era alagidde okukwatibwa okwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate mu bwangu ddala. Ensonga yina agiwadde nti amutuumye oba agambye ono aduumira bayeekera. Eno statement zino ziringa ezitagatta. Ojja genda mu comment section naawe ombuulira omusajja yagambye ate be baamufandinga ate kaakati ayagala bamukwate oluvannyuma lw'okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu rebel leader abeera akulembera abayeekera. Kitegeeza oyinza omuteeka mu kategore y'abakoni bw'abanga koni gyali, oyinza omuteeka mu kategore ey'abasajja nga ba Osama bin Laden abakulembedde akabinja nga Al-Qaeda n'obubinja obulala obwabayeekera. Kakati Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bw'alaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati wuliriza okusinziira ku mukutu guno bagamba ensonga yeeno era ne Muhoozi Kainerugaba y'ensonga gye yataddeyo. Wuliriza nga bwe tutambula. The Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, has called for the immediate arrest of Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, the leader of the National Unity Platform. Aduumira amagye g'eggwanga alagidde akulira ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine akwatibwe mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. In a provocative statement shared on social media, Muhoozi referred to Kyagulanyi as a rebel leader, a lumpen and an illegal delinquent, asserting that he is unfit to contest for Uganda's presidency. Naye wano sirabawo nsonga ate ekwatisa musajja bw'ogamba nti akulira bayeekera ate tagwanidde musirusiru era tagwanidde kubeera nga akulembera oba ng'avuganya ne ku kifo ekinene mu ggwanga. Kakati ebisigadde onaawulira. Nze nkutwala mpola nkuwa okusinziira ku kiwandiiko. Police arrest Kabobi immediately, statement ebagikwotinga nti mukwate nga bwe nkugambye wali mukwate Kabobi Wine ako mu bwangu obw'ekika ekya waggulu awatali na kubaako kulindiriza kwonna. Mukutu gwa Nile Post gwe gugamba. The statement escalated with the threats of violence as Muhoozi declared, Kabobi, I'm going to beat the crap out of you, just utter my name or my family's name again and I will break all those monkey teeth of yours. Nja kukutula amannyo. Muhoozi n'ategeeza era atiisiza nti nja kukuba nja kukutula amannyo. Gezaako bugeza agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gezaako bugeza
oddemu oyise erinnya lyange mu kamwako oba eryomu ku bafamire yange omuli General Muhoozi Kainerugaba, omuli Janet Kataha Museveni, omuli abantu nga ba Natasha, omuli abantu nga ba Sodo n'abantu abalala. Gezaako bugeza nga ne Salimu Saleku wali. Oddemu obayise mu kamwa naye teweerabira. Omukulu yagambye ate be baamufandinga. Kakati ate gwagamba bino nti gezaako bugeza oddemu oyiseemu akamwa mu kamwako oddemu oyiseemu amannya gange erinnya lyange oba amannya oba erinnya erimu ku bantu ba famire yange nja kukubakuba era nja kukuulamu amannyo. Kyagulanyi, a musician turned politician and a vocal critic of Museveni's administration, has emerged as a leading figure in Uganda's opposition, particularly resonating with the country's youth. Kyagulanyi yali omuyimbi nga kati yafuuka munnabyabufuzi oba yafuuka omuntu ayogera ku nsonga ezigasa bannayuganda. Avudde era amanyiddwa ng'omuntu akyasinze okuteeka obunkenke ku gavumenti ya General Kaguta Museveni, naddala okubeera nti abuusizza era asomesezza abavubuka n'abalaga ekituufu kye ki. His increasing popularity has made him a central figure in the nation's political discourse. Obuganzi bwe obweyongerera ku speed y'ekika ekyawaggulu bumufudde okubeera omusajja ow'amaanyi okuteeka abasajja bano ku bunkenke okulaba nga nabo abasuuza batunula ng'era bwe yavaayo n'ategeeza. Muhoozi's remarks have sparked widespread condemnation on social media and among political analysts who view them as a dangerous escalation of political tensions. Muhoozi obubaka bwe bwatadde ku Twitter buddiridde okuvumirirwa, ensi yonna kumpi emwambalidde, egamba nti obubaka bwateekayo bulinga obutategeerekeka mu njogera ennyangu, nti era abantu bonna baamukyusiza omudomo bagamba Muhoozi naye by'otwitinga ddala mu butuufu bitegeeza ki? Kakati bino nno byandibanga obusungu we buva nti ensi yonna eri ku sayidi ya Kyagulanyi. Baataakinga Muhoozi olwa posts oba tweets z'ateeka ku mikutu gye egy'enjawulo. Human rights advocates abalwanizi b'eddembe have expressed alarm over the rhetoric urging authorities to investigate the threats and ensure the safety of opposition leaders. Abamu ku balwanizi b'eddembe batadde gavumenti ku nninga era ne bategeeza nti bannange mwogende maaso n'okunoonyereza ku musajja ono amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba, naddala ku byokwerinda byabo abakulembera oludda oluvuganya nga mwe muli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga ebigambo nno muyinza obiranga ebyokusaaga nga naye bigenda kugenda wala. Kyagulanyi has expressed concern over Muhoozi's statement suggesting that his life may be in danger. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza oba Zzenga ategeeza nti obulamu bwe abasajja babwagala era tali seefu yadde akatono okuggyako bannayuganda mmwe mumubeereramu ne mumukuuma abasajja ne batya okubaako kye bamukola nga bwenzize nkuleetera era nga bwe nakulaze nti emirundi emitono ennyo gye bazze nga bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebizze bibaawo ozze ng'obiraba era bye byenkuwadde mu updates ezimu ku ezo ezasembyeyo. Kakati abakulu njagala ogende mu comment section ombuulire banaasobola okumukwata ezimu ku nsonga ezirowoozebwa okuba nga ze ziviiriddeko bino nazo nzikuwadde. Mukutu gwa Reason TV tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ensonga byonna ebiba bizze. Weekumire ku mukutu guno naddala gwe ayagala okumanya buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Reason TV kw'olina okubeera n'obeera ng'ate tomisinga nsonga yonna. Sebamulire Patrick nze mbeerawo kubanga mbikutuusaako kanzija ate tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.